atubaniriza ku myfamily ajja manya n'eddoboozi Shana Zawja kabebi kamami kadota kamubwe kati akafaanana taata waako ekyo sisobola kyerabira ne mu commenting sigala nfaanana tati kitegeera so tubagala nnyo mwebale nnyo commentinga mwebale okulikinga musigale nga mufollowinga musubscribing kwega buli channel yonna mugende eyo na buli kimu kye tuba tusobola okubateerako muba mugenda kiraba mu bwangu nyini ddala nga mumaze okusubscribinga not that ngomaze okusubscribinga Peter akomenti nze webale ndowooza abakyala abasinga twakirabye tweddeko ne n'abaami nga mukomentinga ku bakyala bajja bakuba namwe muyina ebyammwe musigala mwogerako era bye mukola mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero tugenda kwogera omuganda kyayita habits omuzungu akiyita atya obuze abaami baffe kantandikire ku mmwe munansonyi mbanjo byawo by'abavubuka abalenzi abasajja bafumba batali bafumbo fena tusigala tugamba nti baami kuba n'omuvubuka yavaamu omwami tuba tulina baguba naye bamikwano abaami specifically mutwe mwewolako ddi like n'ogenda n'osaba kagoye nonyambalirako nenyumirwa mukyala neŋŋamba waawo omwami wange agunze n'ogamba nti kanewole kano afaananire bwe nti omuntu wange ng'abakyala bwe tukikola abakazi obasanga ng'oli yewoza olugoye n'alwambala ajja anyumire ggwe akewoze ku munne kamutwalo gumu naye nga kuba tasobodde keetuusaako newe obadde tokola kiki ekikulemesa okukola osobola okwetuusaako ebirungi ebyo abakyala ne tukisusa ojja n'okufuna imaginingamu bubayika tetutera bana bwabasinga n'ogenda n'okewola ku munno nga akampeeko ngenda kwambala akasaati esaati shirt dress naye yetagamu bayika lwaki togenda n'ogigula oyambadde ki asobola okugamba akaddugala mpa buwi naawe ate oli anaakitegeera Aisha wanyereze webale nze nalayikinze bulungi ekintu kyo kyewangambye akagoye kange oba kitegeera nga bwe wakalaba muziri episode nenkaddamu kitegeeza seewola kasigala kange era nkagola bulungi nnyo nengaka nkagiremu sigale nga mbaweereza era gye mukoma okubanga mukomentinga kindaga nti munjagala era mwagala bye tukola ne bye tubaweereza era mwebalire nnyo mwebalire ddala bakyala bannange ekyokuwola tukisusa ogenda n'osaba wiigi evudde mu mutwe gwa Shana nawe n'ogisaba ojambale kyokka ekyewuunyisa naawe ate n'ogiwaako omulala naye n'ayambalamu singa ojjukira oli nagireeta ng'eyuliseeko nsonyiwa nagenze ne nnwanira mu bbaala ne bakayuza labayo loosi gy'oguddemu gye weewoze ate oli takitegeera ate abasinga betuwola oba betuwa basigala bagamba be bamanjukire kitali kyo tosobola kifaako bulungi naye Katonda laba wakuvaamu badde n'emitwalo 2 wiigi eya 18 naye gy'ogenda oyagala weerage nti olina ssente ofunye wiigi ya munno ojambadde eyonoonese ssente ozikozesezza oba eyonoonese tetunazikozesa wetukana ogamba tufudde wiigi eyonoonese agenda kusaba 18 ate nga wandibadde waguzeemu eyiyo bwe tuddira ku baami at least bo akwambalira akagoye kamu n'amanya keeko kennina era zi botiki z'abasajja tezitera kukola kyobola besinga z'abakazi sajja teyefiirako mu nyambala ekikolwa etukula siwunya atayagala kumanya naye waliwo nabo bye beewola ebisuka beewola ety'engatto agamba mpa ku ngatto zo nina omukolo gwe nnina gwe ŋŋenda kuki toyambala n'eginazo balaga kinawe tolina okusinga okudda ku munno ate bannange mpa ku ngatto zo ojje ngo
ounya era ekisinga okwonoona abasajja bye bino wammanga agenda neewola ekintu bw'amala okwewola engatto najja ebigere bitandika okunyuukamu enjala byebiwunya ayagala gwe abamugyamu sitokisi tomugambeko nti taata gundi oba kino kubanga munaye ayinza obba mukambwe n'osigawo ogamba mwami wankulikayo naye musigala ennyindo ogiwunziko oti Ssaabasajja mulwaliramu bingi kaboni mugere waliwo abamu abagaa nti bewola boots olw'okuba manyi enkuba tetonnya buli lunaku najja ku mulirwana ye ayina ezize boots ze wayita amazzi ye mangi aba alina olinnya mazzi okubanga asomoka okudda ewalala gy'alina okugendera sayina kwambala boots olowooza kawoowo kyakakuvaamu sema prize tubakyala wowola otya Nika omukazi mbotofu nkulu imagine nga munjambadde enjikuwadde ogisigaza labayo Peter gw'olina yamanyi Saala amanyi kanika ka Saala katera okugenderamu nga genza omulaba munnange kuolwo badde yagadde okyusizeeko Peter wasabye Saala kanika kalimu akatuli yakalamba manyi akatuli kali wanina akasaala kale gw'oli muneneneneko naye still bw'amala okwambula oba n'akalaba aga kana akapale kweri kubanga gw'oli munene keyongedde mu gundi endala oba katambula kabadde wano ko keesise mukazi wane wokajja mukazi kala kafaanana kali akasaala kuba katuli we kali wennyini just keyongedde lwakuba bunene oba butinyibwa so n'owunzikanga bitategeera bano bakazi beewola abo wamanyira nti Saala noono beemanyi taddamu whether gw'ofiirwa oba ye okufiirwa naye ofunyeemu ebintu bimeka bye tutayagala kwogerako ssaawa zino tuba tugenda bifunamu episode eddako so abakyala twetereeze byewoowola okwambalira omuntu wo mulage sirina genda nga bw'oli kuba ne Yesu agamba jjangu nga bw'oli bw'ojjanga bw'oli manya omukyala gwenkwana talina ngoye nja kwagala era nga bw'oli nawe njagala nga bwendi omusajja wowola otya emmotoka togenda kuvuga mwana wa bendi mugenda ku out amafuta we gaggwamu nga nezayuta tozirina tosobola kugagula laawo ngamba sooka oveemu nsindike oba kale waliwo ekikyamye mu maaso awo kyolina okufikisinga ogenza otereze mu biganyooza mukazi nyola sterling naye anyola tejjukira tabimanyi olaba walinnya ku giya obadde otereza mu maaso bagenda oleka nga baga gundi yagudde olw'okuba sente ziyita makanika tozirinaamu emmotoka siiyo ndowooza olaba bye weereeseeko jangu gyendi nga bw'oli nkwagala nga bw'oli otherwise twonoona imagine nga mugwe musajja weewoze emmotoka engatto ozeewoze kwali ebintu ebisinga obakalubiriza okufuna nange omukazi nzijidde mu kateeteeyi ka Grace akasawo nkajje ku Aisha ambadde akasawo essaawa njijja ku mulala wedda ngenda neewolawola ate high heels banange ezimenya kizibu muntu zigula jjukira mugenda kaddina mufunye obuzibu buli omu alina ofuna ebintu byabizzeeyo kati gwe emmotoka gwafiirwa nze kamutwala omutwalo ne kannema okugula okitegeera kitegeeza nange enfiirwa bagenda kunnange bakyala twebeereremu n'abasajja twebeereremu mwewola binene kale mu at least ko nefe abakazi twewola obuntu obutasaanidde era mwekyo mwengenda okusigala nga mbasabira mutu subscribing ku channel yaffe My Family mu likinge mugende ku TikTok ku Instagram ku YouTube luda wonna ogenda kutusangako ku Twitter tweyanziza nnyo tweyanze kubanga mutulaba era ne comments tukyazeetaaga togaana kwogera kikuli ku mutima tetubalinaako buzibu mwe balinga mbali ddala sigadde shana